Ku Lwokusatu Ssabbiiti ewedde Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi eyanjulira Paalamenti ebbago erimanyiddwa nga Protection of Sovereignty Bill 2026 ligendereddwamu okunyweza obwetengerezi bwa Uganda ku mawanga amalala. Ebimu ku bikulu mu bbago lino ebitongole byonna eby'obwannakyewa enzikiriza ez'enjawulo n'abantu ssekinnoomu baakukugirwa okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga okuggyako nga bafunye olukusa. Mu bbago lino omuntu okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga alina okusooka okwewandiisa mu butongole eri gavumenti era yerina n'okumuwa olukusa ku bungi bwa ssente z'alina okufuna okuva ebweru w'eggwanga. Ekirala, munnayuganda yenna bw'afuluma eggwanga taddamu kuba munnayuganda nga kw'otadde n'ensonga endala nnyingi. Ne bannaddiini kino olwabagudde mmatu ne basitukiramu ng'eyatege ogw'ekyayi okusimbira ebbago lino ekkuuli nga bagamba nti teririmu kalungi konna eri bannayuganda. Olukiiko lukugire obuyinza bwa minisita. Monsignor Charles Kasibante, ssentebe wa boodi ey'akakiiko kano akataba enzikiriza mu ggwanga ka Inter-Religious Council of Uganda, agamba nti obuwaayiro bungi mu bbago lino tebunnyonnyoddwa bulungi nga kyangu nnyo gavumenti okubukozesa nga bw'eba eyagadde okuzingamya emirimu gya bannayuganda ko n'okubamalako eddembe lyabwe ery'obwebange. Ekikontana n'akatundu akasooka akassemateeka wa Uganda. Omumyuka wa Mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa Muhammad agamba nti kinakuwaza nti gavumenti okukola ebbago ery'okukuuma obwetengereze bwa Uganda bannayuganda tebeebuuziddwako kyokka ng'obuvunaanyizibwa buno bukwata ku buli munnayuganda. Omulanga guli nti wandibaddewo omukisa okuweebwa abantu ffenna okutegeera obulungi etteeka eryo. Omusumba Dr. Joseph Serwadda agamba nti okubuguuta n'okuteekebwawo mu kutambuza ebbago lino kuleetawo ebibuuzo ku kikukusibwa. Kati ekyo kitweraliikiriza bw'olaba abantu nga banguyiriza ekintu obuuza obudde buweddeyo. Teriiyo mateeka malala aga-Afrika mu kisanja kino kye tumalako agajja okugenda mu Paalamenti. Ono agamba nti kigwanidde ebbago lino lisuulibwe kubanga lifuula Uganda eky'okuzannyisa kyokka n'asaba nti bwe kiba tekyebeereka kulisuula obuwaayiro bwonna obulirimu bunnyonnyolwe bulungi kigambo ku kigambo mu kiseera eky'okuliteekesa mu nkola waleme kubaawo kutabukatabuka. Ensonga ya citizenship mu ggwanga lino kakali nnyo. Abantu bonna bateeka ku nkeeke. Kati ate bw'oleeta kino noga nti nafunayo akasente. Wadde nga akaweereza maama we bajjajjaawe naye ateeka okwewandiisa n'oli gwaliziweereza naye ateeka okwewandiisa. Ebbago lino mu kiseera kino lyaweerezebwa dda mu kakiiko ak'ensonga z'omunda mu ggwanga lyongere okubaganyizibwako ebirowoozo. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.